Kubya comedian munno. Yeah. Ngaba mukuba nnyo pasi avayo n'agamba nti omwana omuto tebaga talents empya kubanga zibaziteeka ku ntikko yavayo mwana n'amuvuma lwakuba aliko obulemu. Mwana tenge. Abantu abasinga babeerawo naye nga tebagoberera bintu. Abaganda balina ekigambo nti nazzi kuno. Comedy fa abamukola ayawukana ku bintu ebirala. Mwe abatuwagira kye mulina okumanya. Comedy twogera nnyo reality. Ate comedy yeetooloolera ku mboozi ezibeera mu bantu ba bulijjo oba ezibeera muffe mu society kangoose ekigambo ky'oluzungu. Nti ekyo ekyogamba nti Mariachi yayogedde ku mwana tengetenge ne kinyiiza muganda wange Epas gwe musobya. Mariachi si musobya emirundi 10 ku 10. Kankuwa ekyokulabirako Amoti ye yaleeta omwana mulenzi gwe bayita Kapere. Kapere oyo ekyamuteekesa mu amalula nga lwakuba mubi nnyo nga kyakusekererwa nga mu Luganda kye bayita nti oyo bw'omujerega abantu bano abatuwagira bajja kuseka era bajja kunyumirwa. Abantu abo abaliko obulemu oba abakulanga Kapere baali tebalina mukisa era ne gye baasomeranga balemererwa n'okusoma lw'abantu basekerera. Oyo Kapere gwenjogerako yali awo ku Yesu amala abamanye Nansana ku mafuta ne famire ye eri awo munda ng'oyingidde ku Alliance. Kapere ng'ali awo talina kiddako. Amoti n'amugjayo n'amuleeta mu amalula ne tutandika omuzannyisa ng'ezzike lya Kabaka. Kapere ne tumuzannyisa paati ez'ebisolo nga tumujerega oba okujookinga. Mu Luzungu kivaayo bulungi, mu Luganda kibanga ekibi nti joke okumujerega. Naye nga mu kumujerega okwo kimukolera first of all afuna ssente, ekyokubiri afuna fame. Kapere yekka lwakuba nti kali mugwe mumanyi twalinayo mu ekyo ekiseera nze nali mu amalula mwana mulenzi gwe bayita Lumonde bino ebyani ebimpi ebimbuti nga tulinayo omulenzi omulala gwe bayita Ize gwe wali omumanyi oludde mu mawulire. Ize oyo ye yabeera mu vidiyo ya Kenzo gye bayita Kamunguluze n'abeera mu vidiyo ya Walukagga Katulepuke enyimba Walukagga ze yakubanga bakubagana ne Samuna. Abaana abo twabatwala mu amalula director yali Amoti nga tubataddeyo olw'ensonga bya kusekererwa. Kati nga tuzzayo ku Mariachi tekitandikidde ku Mariachi bwe mba munenya mutunenyeze ddala okubira ddala ku mukama waffe Amoti eyaleeta ba Kapere. Kati omwana oyo nali mu musho gye mwogerako eya Valentine twabadde mu comedy store wali Ugogo yategekeddwa omukulu Muhangi era ng'ereese n'Omunyarwanda muganda ffe Omunyarwanda omuyimbi gwe bayita Dabben ne baleeta mwana mulenzi Tengetenge nga y'omu ku bapafoma. Tengetenge kimufudde owakabi nfaana naye Mariachi bwe yamwogerako era nga bali ku stage ne Mariachi abantu bayongera omuwa ssente ze baali batamuwadde na before. Abantu bayongeramu vibe endiwo okuvuga olw'okuba Mariachi ayogera kwani ku Tengetenge ne ku ssaawa zino oyo kati omulenzi teri amusinga trendinga ku pesi kwe yabadde atambulira kati ate yasusseewo lwakuba ekisinga okunnuma ku bannayuganda ali kwekuddira Mariachi ayambye ku mwana ate ne mumunafuya ne mumulaga nti Mariachi yakoze kibi ekyo kivve tekisoboka avuma atya omuntu amujerega atya tebaabadde mu lutalo nti bato nga olaba NRM ne Nupu just bali badde basanyusa abantu nga bapafoma atera okujjayo ekirungi mwana mulenzi oyo kyafaanana Tengetenge. Mbabuulira amazima ekifula Tengetenge ow'amaanyi nfaana naye na kikula kye ate ekikula kyekyo kyekigenda omuzimbira kalina kimugulire emmotoka kati bangamba yafuna n'egundi bagita batya endorsement Chris Brown okuyita Tengetenge lwaki teyayita gundi ono kana akalenzi akalungi ennyo akayimbi bakayitaani waliwo abayimbi abalungi bangi lwaki gundi Waiki Benda musajja mulungi lwaki yayita bano aba B2C olowooza tabalaba naye yayita Tengetenge olw'enfaanana ye balaba munnayuganda alinga enkima munnayuganda alinga bino ebyomuzuba biyita batya amazike ate nga si kibi akimanyi muntu naye olw'enfaanana ye n'agamba nti oyo bwembeera naye lwaki yayita Abanigeria tebuliyo buli obwana obuzannya simanyi popo naani yayita oyo omwana opportunity zonna zagenda ofuna agenda zifuna lwakikula kye lwa bubiibwe era Mariachi yongeramu amaanyi toggwamu maanyi oli muganda wange bayinje tuvudde
omanye ekitufudde owakabi kwe kuzanya comedy oyo asobola okusesa abantu. Olowooza Epasa afaache? Epasa alina kyayisaawo naawe obimanya ebyendongo lwakuba nti kati mwe mwerabira nti stunt bwe bupromotinga music alina alubamu gyayisaawo naye mmwe bafaanizi baffe ebyo byaffe eno. Lwaki Epasi muyimbi munnaffe pafoma munnaffe lwaki takwata Maria kinamuzza wabbali yasoose otubuulirira? Nze nkuweeyo abantu abambuuliridde. Nze nali ku sheemu nga ndi mu kuzannya mpafominga nenkuba omukazi ekigwo wansi yali azze nga azina nange ku stage. Omukulu Geoffrey Lutaaya nandaba papa nkusaamu ekitiibwa. Omukulu Geoffrey Lutaaya neaninda nenva bulungi ku stage neneyambula costume bwe neyambula costume na nebaza okuperforminga obulungi nanga sebbanga bannange okikubye enduulu ogiwulidde nemugamba papa kibane nkikubye ondabye otya nangamba kiriki namba byonna obikozesa ebbanga n'olaba w'okubidde omukazi ekigwo wansi n'omudda waggulu abantu bakubye enduulu naye enduulu eyo gye bakubye babadde tebasanyukira kyokoze beewuunya bwewuunya kyokoze. Omuntu nga sebbanga noddira amaama omusabe atereeze tuzze tubuulirirwa ebbanga lyonna naye kati Epasi tali ku ekyo yasikidde Bebe Cool bwe yakola King Sir kyamuyamba kubanga mu mbeera gye yalimu si eyali ennungi ennyo naffe twali tugiraba naye toyinza kuddira King Sir muganda wo mutabaniiwo kyaliiwo oyagala omulabise mu bantu osobola okuyita King Sir okozesa ebiragalalagala ogamba yetakimanyi nene omugamba nti ebiragalalagala bireese bino kino bikoze bwe biti bannaffe bavudde ku mulamwa bannaffe bavudde mu bulamu bw'ensi lwakozesa biragalalagala naye wonooba obikozesa kijja kuba kibi kuba Bebe Cool w'amaanyi tumuwuliriza be bayimbi be tuzze tutunuulira tubayigiddeko ebintu bingi tasobola kwogera kintu. Bebe Cool w'amaanyi ludda Bebe Cool amaanyi gamuli ludda Bebe Cool be balegendi gwe wayimba waya gwayimba Love Everyday ne Avitex lwaki oleekera ebizibu naye wamma nga mpunzika obubaka buno bujja kuba bungi nnyo nja kuddamu mbanone Maria kitalina buzibu nanya nti comedy bawemula totwalayo batabaniibo ffe tulina abatuwagira si mmwe nze sirabayo nabayimbi bangi naye mba muze temusasula nakusasula sikasira lwaki mutumenya mutulekere abaffe abaatutegeera ezo gyokoze baagala. Bw'oba oyagala ebirungi genda wa Pasika Bugemba abayita. Bw'oba oyagala ebirungi genda wali ekibuli genda wali egingi kodi Kampala. Sebanga ezokuwemula ze baagala ssebo. Ze baagala ate baana bato mmwe mwennyini mmwe mwewemula oli bwagamba okukalakata abaawemudde mmwe bennyini mwewemula ate ne mulowooza tuwemula wammabuuza Sebanga kirungi nnyo